lugambo ng'oyina lukulu. Si kati kyengezaako kugamba nti ebirooto bye byonna byaloota nga byonna bituukirizza. Musajja afunye munyirivu amukolereddewo amuproposingiddewo banjudde babadde mu kwanjula badde mu ki? Abadde kukyala. Kukyala bukyazi kuno kusooka. Kwasoosaawo. Kati tulinda kwanjula n'ambaga. Nibyo bagira balindako biko. Mulaba okukyala kwabadde kw'amaanyi bwe kutyo. Social media. Abasajja abasinga bwe batwe bakola. Bakyala ninga bate banjudde. Abakazi nga tayagala kukola kati ekitawanya Hindu byebyo. Yayagala musajja olw'okubanga oluzalaba omusajja alina. Ate bakalerizinga n'oluyimbo recent. Ne Hindu nga yayimba. Hindu yayimba. Walukwata ku byalavu. Engali mu lulimi mu music. Jukira Hindu nalabe bamulangira. Nti yasooka kuba secretary. Asooka amanyi omusajja yamufuna ati yabba mubbe. Tusagala okuliriza ekyo. Yabba mubbe. Tokuliriza. Bwe kiri. Bw'oba okimanyi tokiralaasa. Ate kati bwe tuliwo kuwa ffe tukolera bantu. Bantu naye bulumu bikkako. Jeseda agenda ogula emmoloka yeesooka mu bulamu yagigulamu oluyimba. Yakuba olwa omugenzi wamala. Viola. Nga balinaani ne Pulima. Nga balina ka library nga business eringa eriisa awaka. Ngera Pulima yagibeeramu. Ne bakola bonna kati Jeseda yena akola ensobi omukazi ebiseera ebisinga gw'okoze naye ng'olaba muvudde wala wakiri mugatteko bugasi mukazi nito mugobanga teyagoba yagattako naye yasooka n'agattako nga byakyama ate jjukira ate nalagono ndi katono takyali mu muntu takyali mmere gafuuse mazzi joje bw'amanya ekyo n'asiraamuka ebiseera ebisinga ate kikolerwa nnyo ku mukazi ng'alina mu kasente kati nga buli Nwagi alina kasente alina obusobozi okwerabirira omwana agamba n'okuba mugulira waliziikibwa ndi mugulira lwakasente okategedde bulungi naye nga famire ye nyo omwavu tayinza kugamba ti toliraba ku mwana ono ng'oli mukazi mwavu tayinza kukyogera gwe Nwagi yakyogera nga akyali mwavu kyogamba oyo omwana yakamuzaala kati basajja kwefuula mbizi nti nno gwogenda kulinyira bulinyizi olekaawo oyina otwala maaso obuvunaanyizibwa bwo ne bw'oba toyina omukazi asobola okukitegeera nti leero kiganye naye nnyinamu ebiri giigino naye gwe ojjako ssimu odda mu bakazi balala agenda okuwulira owasizza babiri gwe tokyamufaako n'omwana we olw'okuba omukazi yakunyiiza n'okyayiramu n'omwana kikyamu nnyo era ndi 100% ku Nwagi wadde simanyi ensonga yaabwe yabaawula naye muwagira 10 ku 10 kubanga naye alina obulumi ku mutima naye omukazi ng'olyayo ng'oli mwavu gwe tokyogera waliwo yaŋŋambye era infact waliwo abinyumiza wali nga tuli wali nga tutunaba kujja ku Sente oli n'agamba nti Pheobe ono omuvubuka ono alabika okuba nga talina bulungi ssente zikola mikolo nti Pheobe ono ateeka okuba nga naye yataddemu nga ye ate tugenda okutunuulira Pheobe nga naye enfuna esi ey'amaanyi nnyo nti Pheobe atuuse mu ssente ziteeka mu mukolo kitegeeza nti nno abakazi babeera n'ebibiina byabwe kati ne bafunayo omuntu ng'ali omututumufu oba omugaggamukko nga yatereka ssente z'ekibiina kati gwe n'oŋŋamba nti ziteeka okuba nga zibaakoze eki zibaakozeemu embaga kati ebintu ebyo nze nange nenenfumiitirizaamu ne ŋŋamba Vicky ono yandibanga mutuufu nga Pheobe aleka ye treasurer mu kibiina ekimu okwata akatambi okakyusa akalaga nti bw'oŋŋambye nti Pheobe alabika yakutte ssente za kibiina ze boogera ebibadde nga era weerabidde gw'omwava okuŋŋamba mbu photoshoot ssente eziri kusaasaanyizibwa zabadde za kibiina nze nva kyogera mulimu eza mukazi wo ekyo nze nva kyogera era nenkubuuza kibiina kyakashira awundi kyaki bafuna omwaka nga guweddeko oba buli mwezi naye nga kyonna kyekiri so Kataleya and Kandle misunderstandings zaabwe oba bayagadde kwomu oba si kwomu manager tayagala kumanya kubanga si yabaagadde ebiseera ebisinga bamanager baagala nnyo abakozi okategedde bulungi manager n'ayagala omukozi n'ayagala n'oli ne bafuna obutakkaanya naye manager oba yeekuuma nga si yabaagadde ng'okwagala kano mwazungire ne mufuna abasajja bammwe temujja bimubuulira era singa twabitegedde dda n'ebino tonnabitegeera kumanyanya musajja wabuvunaanyizibwa musajja wabuvunaanyizibwa musajja mugagga alina famire ye kivula bakawola akamu tulabye ekifaananyi nga bakaleze
kati abaana kye bajje ne bagamba ono eyaleera ekitegeeza ye boyfriend woono ekitegeeza yayita ebbali n'akola va muno dda muno okategedde n'azannya va muno dda muno ate tebiroopa olumala ng'ona tebiroopa nti waayi guno guleka gwavuddeko ewaagi alright ku mukutu Viki exclusive yonna gye musinzira okubanga mutulaba okwosaako okubanga mutuwuliriza kye mukola ky'amaanyi temujjanga okwo amanyi abampita Viki kansubire January abatambuza sibubi ka pressure abaweerera abaana ndooza kati mutandise okubanga mukawulira school fees abasomesa ekitone nnyo baagala 60% amasomero agasinga kati bw'oba oweerera omwana nga wakakadde olina okumakinga sure okumuzaayo nga requirement eziriiko 60% ate ndi requirements zaagala kukwata wakati wa 60% ezitalindirako ate nga abaana tebazikozesa ezimu zidde eri bbali mu sitoowa kyokka nga tobasindikayo nga teziriiko ate buli mwaka teriyo omusomesa agamba nti tamu ewedde wasigalawo emiti ebiri egya sabbuuni kati leeta yeena wa biba bipya olina kukola bukozi bw'owulira nga si kirungi kikunyigiriza nawe kola essomero wensaasirira alina abaana nga 4 5 nga bonna abaweerera olinako kanide agenda mu osaasire ona alinako akanassale kuba n'akanassale kalyanga candidate class kaagala namusinga Bukenya Uganda tunaagisobola naye January ye bw'ati bwabeera abantu bagenda ne boonona nnyo ssente mu Desemba buli muntu ng'alinga akolerera Desemba oluusi ne twerabira January naye kamala okubuuza kumwe abagenda mu byalo nti wali obaddekaawo n'ogenda mu kyalo okulya Christmas n'ogamba ku muzaddewo nti waayi nogerayo ku kyogero taata oba jjajja nogerayo ku kyogero ebintu bino tebikola ki Kampala tebitambula bulungi oba mugenda kulya buli osanga bamubalidde abamu batemye basaze n'embizzi namba abamu kye bakola embuzi n'alya buli nga tagamyeko ku taata nti waayi ekyogero oba nomberako ku dduwa bw'aba musiraamu nomberako ku dduwa ebintu bisobola otambula obulungi omwaka guno nze buli wengenda mu kyalo kyeseerabira kulima malaalo bijja sooka kulima ku bijja noona bakole ku kyogero kikola ekyogero tata aba akimanyi gwe tomanyi kituufu naye oyinza oteekamu bbuza noteekamu kalitunsi nojja Kampala notunka butunsi nga kalitunsi antu kugamba otunka butunsi nansi nkumbe kayayana samusami ate kayayana kali yatakola nnyo mu bya mirimu bazza abakazi oba ng'oli muntu w'abakazi kayayana aba akola buli muntu aba akuyayanira kati tolaba toli katidi abantu bakulaba ng'omusajja omugugufu alina 6 pack nga we nabikola ddi gwalingiza abantu n'ogwere naye oli mulalu kaakati abazadde tubakubiriza bw'oba tolina 60% yeetaagisa ku ssomero kisinzira standard y'essomero ly'oweereramu omwana ate n'abaana baweerere abazadde baweerere abaana mu masomero ge basobola tubateeka ku puresha olw'okuba gundi Viki aweerera mu lya miliyoni bonna ogende mu miliyoni gwe togisobola n'abasomesa bano mubasaasire ne bannannyini masomero agenda okugamba 60% ng'akimanyi ensasulayo omwaka oguwedde wali okabira nnyo mu ofiisi ye kati ku luno ogenda zijjawa kati ku luno akugamba omwana wo mujje mu ssomero lyange kuba tolisobola kigamba tasobola kigamba naye akugambye na lulimi lwa 60% kugamba ayagala bwerekereze buli kimu kyonna oconcentratinge kuweerera baana ekitajja soboka kati n'olwekyo fees tumusasule abazadde naye ate ne mu abasomesa mukimanye zibula ekikulu nnyo mukimanye zibula omuzadde wajja n'okwogerezeganya baasa mufuule mukwano gwo baasa mufuule mukwano gwo omukubira kasimu kati kano kakodyo nkawa abazadde baasa ye muntu agoba bwe kasoba ng'oli sure nti nno ddala taamu eno oyina ogisasula ye mufuuli eddala mukwano gwo bw'ogendayo ku ssomero ng'otadde abaana wali baasa muweeyo ekizike nga ye wallahi tajja kugoba baana bo tajja bagoba mulabe mu nga ye kano nkabwadde kabazadde mulabe mu nga ye muweesa mugamba abaana bange abo ondabiranga ddala
ate omukubireko ku ssimu ti munnange biganyeemuko naye ndeeta ate bw'ofuna era oteekeyo kubanga yagala gaana ojja zikola ki naye bamukola kyeri bamubala bamugamba kiki nga tetuziraba ate ng'ogolo okuba omuwadde 5 weesuuliddeyo gwa nagamba obayo katiipu so kati ebibuuzo bya sina mwana gobagoba ebibuuzo bya Piero bigenda kukomawo I think this week if I'm not mistaken engeri gye mukola mu UNEB munnange like era if I'm not tovola bangaseeko biyinza sikakasiza nti bikomawo wala bikola ki biyinza okudda kitegeeza nti abazadde bangi abali mu katuwagiro k'ebyenfuna olina okumanya olina pressure y'omwana wo bwe yakoze n'okumanya amasomero choices z'omwana ate n'okugulirira otuukirize choices z'omwana kubanga omwana wo teyaweza somero lyezaagala bubonero somero bwezaagala kati n'owunzika ng'oli wakati awo mu katuubagiro k'ebyenfuna ka choice k'okugulirira ate jjukira January akasana okamanyi kali kwokya mu nsawo so abazadde tutandise programu eno nga tubakubiriza tubeere bakalaba omwana wo bw'olaba ng'omwana wo choices ze yateekawo ne grades zafunye zakugulirira okusinziira ku choices ze tozibiikiriza omwana tuula naye mugamba okusinziira ku nsomayo sinaga kuzaayo mu P7 okole grade ezikusa ku choice yo omugamba bwoti ndi kati tudde mu P7 okole ofune maxi ezinasobola okugenda mu ssomero eryo nti oba tunoonyeeyo ageebwayise bwayise mategeeza agawansi kubanga bwayise gye batemera emmotoka kati gye twajja eŋŋombe eyo nti oli mu lubwayise kitegeeza weetaaga kutema owedde ku mpagala bwayise emmotoka zonna zina ziwedde ku mpagala nga tekyasoboka bagitwala bwayise ne bagitema kati oba olimu olutemi nti tugwe tunoonye ku masomero g'abatemi aga wansi so omwana n'abaana babeere bawulize omwana gwolina omumusalirawo nadda mulimu abaana abawaguuka n'agamba nti nze sigenda kuddayo sigenda kusoma bw'oba tontwala eyo so abaana nammwe mubeere bawulize era bigamba abazadde abali abatategeera oyo omwana kitegeeza bamulingiza nga bamuzaala kale video giweka like bwe tuba nga tunakuweereza ebinazimba nga bino leero Bukenya sikyagala kuhostinga ku show zange ng'oyogera ku nsonga za kisiru ate tuli waŋŋambe munde ensonga z'ekisiru zezisinga ennyuma mbu tezitambuddewo mbwe abantu ze basinga okulaba kati kankubuulire okumanya ebintu by'ekisiru bye bisinga otandika nti bya kisiru n'akaggaana bya kisiru era oyagala kugattawo kisiru katolaba video gye twakola tonyumya kati video eyo n'ogisaawo wali n'oteekawo ne video nga pastor Bugemba abuulira enjiri nga zonna ziraninga live olaba video yaffe abantu bebeera nabo abantu abasinga basiru mu ggwanga lino eggwanga lyayonooneka tulina okugendera ku bantu kikye bali abantu abasinga basiru tubonoonere ddala tugende mu ekyo n'ekyo kye baagala ate bakye baagala anti tulina programs ezimunga katubuulirire ku byamaka bwe kiba kyetaagisa simbula Kataleya ndi Kandle gali mu nkuubo amawulire galaga nti bali banga baawukanye era omukyali kigambibwa nti ali mu depression ey'amaanyi era kyongera ku spreadingibwa mu lugambo nga tekiina facts nti ensonga zaali baza semudondoli eyavuddeko banana nsonga za banana lwaki duos teziwangaala mu Uganda ndoza duo eyali ewangadde ebbanga ddene yali ya Moses omugenzi ne radio ne mu basajja era tukirabyenga abo basajja n'ekirala nti waliwo ne duo kati nga eyabano bagundi Winnie Nwagi babayita baani abo Winnie Nwagi Swangs Swangs kati singa buli muntu akola nga Swangs kubanga tukizudde abantu bebeegatta
baba bazibu nnyo okukola okufugika kati Swangisa Avenue yakola ekintu ekyo nga buli muyimbi ali ku lulwe fine bonna bali mu Swangisa Avenue naye buli muntu atunka lulwe era buli muntu alina basongolwaita buli muntu amupromotinga lulwe kati awo kwe kuwangaala anti bali mu lebo eri lebo eno duo kati ono yeyiya okuva ku right anti ayagala mitwala 2 leta ye 10 ndete ye 10 paka wetunafuna manager nanti kigungolo tuzimba duo engeri gezitandika ya kituufu twesanze mu somero because teri ye duo etandika nga terina manager wayino kuba wabagatta nti we mwegatta mujja kuba ngenda batekamu sente bikoze bitya biki ne blue 3 yayina bano ba obwana bwali mu Dream Girls bayina manager wabo kati bano Kataleya and Kandle nabo bayina manager wabo owulira bayina manager ane bwowuliriza story ya Kandle ne Kataleya engeri gye batandika omu yali mu byangoye n'omulala alishala naye olw'okuba nti baali ku ssomero ne bakola ki ne beegatta so ne batandika nga ababiri paka we bafunaani manager naye agalaga amawulire gagamba nti obuzibu bwava ku ssemu dondoli eyani naye tekirina nnyo bukaka proof yes era ebintu bino tetubyogera nti twogera nti bye bituufu naye in most cases abakazi ebintu ebisinga obbawula biba waya ekyokubiri kubanga ennyambala ng'eyo n'engoye ziraba costume zibawula ekyokusatu lugambo ennyambala eyawula etya abantu gwe okwambala obulungi omuwala kikuwalanya muwala munno ng'oyambala bulungi okyusa engoye ekyo kyokka kimala omuwala omulala okukuwalana tunulira ku ssomero kizibu nnyo okusanga kapo y'oku ssomero ng'abantu bali babiri abawala ne bawangala ttaamu esooka n'eyokubiri ebiseera ebisinga yalinga ttaamu eki ne bagenda mu holiday bakomawo tebakolagana akomawo yakwataganya edda n'omulala oluusi ŋŋambo ebintu gundi alina kino gundi alina boyfriend omulungi ono kasalaba nga alina boyfriend amuwa buli kimu ono mu kifo ky'ofuna boyfriend naye amuwa buli kimu ate awalana ki oli natandika okuteekawo eŋŋambo ambuuzizza dda ndi mukola okategedde bulungi mu kifo ky'ogamba ndi nange kanfuna alinga owagundi kanunula n'okulaba nga mufuna ye ate atandika kuwala noono ŋŋambo oluusi kwagala kumutwalako omusajja kyekizibu ekiri mu bakazi kati kiteeberezebwa okuba nga nakino kubanga kino Kataleya and Kandle babadde balina ba manager atabajjuza abawa ssente abadde abambaza nkugambye abateekamu ssente yagula bloggers association n'atuwa ssente promotinga abaana abo nemukuba n'atukolera woofiisi natuteeramu buli kimu TV furniture promotinga abaana abo kati abantu balina abaana balina ssente zinasasula omusajja oyo manager abateekamu ebyo byonna yes office ya bloggers na the bloggers association yagwa kati yafuka WhatsApp group naye nga manager oyo ye yateekamu ssente mu buli kimu nga kyonna kyakola promotinga era owulira nga yisima nga buli kanaku abayimba ssente zatadde ku TV mpitirivu ssente zatadde ku radio mu radio mpitirivu funira abaana bano shows ne baperforminga ssente zatadde mu songwriters mpitirivu zatadde mu ba producers endala azitadde mu video shooters nakola video nungi abaana banyirira bambala munatusonyiwa tupozinze mukufuna byakulya tetuli bulungi kumita emboozi mwalina kyali ku nsonga y'abaana abo nti babataddemu ssente nyingi kyensuubira nti balina okuddingana olw'ensonga lwo contract yakolebwa gye balina okumaliriza ate nga tebalina ssente zikompasetinga nkugamba ssente mpitirivu omusajja zabatadde mugagga bw'abanga yafacilitatinga ofiisi y'ababloga ne TV n'agisaamu ne DSTV n'agisaako ne furniture yina inaalimu n'amuteekamu mukube abaana be bayitewo mu ngeri zonna era omulimu twagukola nga buli muntu alina okuba postinga kati kitegeeza n'aba radio yabawa n'aba TV yabawa music bamuproducinze abo tebalina bwongo buyiiya n'abafunira ba writer
barayita producer nga mulungi abakolera zi video ezimalayo bambala banyuma bawunya bulungi balina ne gaali y'abantu 10 ebatambulirako kezo zonna sente za manager kuvimbisa kati tumanza kusiriwala kuveno waya teyinza batabula nakunyonyodde nti mu byawula abakazi waya mweri nanti kati mukadde manager ye bati balina musiruwalirako waye bawo bwe kiri manager yetagala kumanya oba waya mujja kuyimba kaka tolwa moyo kolanga ne gundi ne abe muchibi mu program ya mukalisoliso nga tebakolagana nenga omulimu wali kusawe mu kitundu baba bagusedda era nga baseka lenga buli muntu aseka majemuluko kumpeo choka baseka betunulidde ko bali mu studio nenga program yino kubeera okubanga yemu ku program ezali ndokutunda ngira kalango kati okasa mu kalisoliso ngo tabeno na mitwala 5 mention yemu yali mitwala 5 kudawo ngate ready obo ojitira ki se obo ojitira se okokana kwa mutetwagala kumanya mwino okubeerawo kuwa contract kyeyogera so Kataleya and Kandle misunderstandings zaabwe oba bayagadde kuomu oba si kuomu manager tayagala kumanya kubanga si abagadde ebiseera bisinga ba manager baagala nnyo abakozi okategedde bulungi manager nayagala omukozi nayagala n'oli ne bafuna obutakkaanya naye manager oba yeekuuma nga si abaagadde ng'okwagala kano mwazungire ne mufuna abasajja bammwe temujja bimubuulira kubanga ye kimanya nti kabaagala omulimu gufa guyinza okufa kayagalako omu olajja gamba nti oli omukolera biri olwokuba gw'oyagala n'agamba kambalekewo sijja baagala kitegeeza buli muntu waddembe okufuna omusajja owuwe mufumbirwe kati ate bwe mbanga mwasalewo funa omu simanyi olwakuba alina ekirevu kinene alina ekirevu kyatuukuutira waliwo gwe walabye nyina gwe nalabye ebifaananyi bizunga ng'omu alezeeko omu balwaniraani abaana abo ani naffe twalabye ebifaananyi ku wolo zaabwe bwe twajjeeyo abaana bano omanyi lwaki nakunoonyeza Bukenya abaana bano obamanyi nze mmanyi gwe balwanira era nkusuubira okubanga omanyi ani gwe balwanira simumanyi kyekituufu kati ekyo otuwadde ekirowoozo n'ogamba nti singa omusajja omulala yaba abaagala manager teyeetaaga kumanya what if nga manager era tuteebereza tuli era singa twabitegedde dda n'ebino tonnabitegeera kumanyanya musajja wavunaanyizibwa musajja mugagga alina famire ye kivula bakawala kamu tulabye ekifaananyi nga bakaleze kati abaana kye bajje ne bagamba ono yaleera ekitegeeza ye boyfriend woono ekitegeeza yayita ebbali n'akola va muno dda muno okategedde n'azanya va muno dda muno ate tebiroopa olumala ng'ona tebiroopa nti waayi guno guleka gwavuddeko ewaagi omukwano ate eno n'omukwano n'aguzzeewo n'agujja muno n'aguzza muno kandi ebintu byange manager tayagala kumanya bwensuubira kusinziira kwa analysis yange manager sente zatadde mu baana abasajja bodio zaabwe nga zitambula-tambulako okusinga ku basajja naye nazo yadde zifuna misunderstandings naye zitambula-tambulako andi lanze bwe mmanya nti nno omukazi w'oyo wamwebakako nange nsobola omwebakako ate gwe osobola obutanyiigira kyagamba osobola okunyiigira nga si wo waawaka ate mbasaagala ontambuliremu ojo kyokka kisobola okuntawo anti era w'omanya era tosobola kunyigira nze onyigira kawala n'ogamba nkagobye mugoba bugobi bukawala kyekiri ennyo ku bakazi ku basajja nti nze naawe mmanya nti nno gweoyagala oli kaana katulidde nkagoba ffenna tukajjako ne kasigala nga tekali mu bbanga bw'oba oyagala ng'oddayo mu nkukutu naye nga munno omulaga twakagoba kyekiri ennyo mu basajja abaledi awundi wizo kyekyabawangaaza ba Bitisa kati ababitusi bo bategeeragana omulimu gwabwe nga bo balina kukola ekyo kubanga kati n'enjiya yaabwe entono bo kati balinga bayimbi bakwaya kizibu okwawukana kwaya zino ezedde ez'omu byalo ez'essomero kati babitusi ate n'ekirala gwo gulinga mulimu kufuna bakazi bakulu abalinamu kasente kati babanga bagamba nti gwasaguddeyo wafunyeeyo
banga bonna bakera mu gym kola bunyama kunyirira kusiba nviri kuteka mbizigo kati bogo mulimu era tebasobola nakola ki kubanga bagamba kati ono baba yafunye ndako olwokubanga ndi mukulya saagala onvuge speed onfuule nti bwengaya sikulya Bukenya ndi muntu mukulu era mpulira ne bwemba ngaya nzire mu byenjogedde B2C ensonga lwaki Kampala boys ensonga lwaki bawangadde mu dio waabwe soke njiya yaabwe nafu kikisooka ekyokubiri baategeera nti nno obunafu bwabwe ne bamanya nti balina kufuna bakazi abakulu abalina mu kasente kati babanga abasagula nti genda osagule gundi asagule Lex asagule gundi asagule okiregedde bulungi ono bwafuna kitegeeza nti nno bagenda kuzza mu group yaabwe ekole ki efune sente abo bati basobola kwawukana kubanga enjiye yaabwe nafu enyimba ya music era ndozo be bantu abasatu ate bakola collab kati tubandisanye kola collab abantu muli basatu ate ne mukola collab eba yaki muli basatu ne muli olende muli basatu omwayimba soft ono ayimba hard ulira ate ne mukola collab omuyimba omulala bo mwagazaaki twale empola ensonga zino wabirese nanti tutwale empola yadde endya naye nsobola okuwulira ekisooka okuba nti muli basatu muyimba amaloboozi ga njawulo tekibagana kola korabo lwansonga eno eba kampani emu ali kitegeeza yeetaaga another company olwa industry kwongera tafaali because B2C ulindako B2C bwemanya nti Rema Namakula yeetaaga omukono bakuba oluyimba nga gutujja B2C ate gye bakwatako si yeekwatako omanyi lwaki abantu bakola collabos kwongerwa kalya zaabwe ntigira wengendemu empola njagala onansitule tebangako 50 waliwo korabo ejjanga eri 50-50 waliwo ne korabo ejjanga teri 50-50 eya kamilioni ne bebe eri 50 eyalema ne B2C teri 50 bali basatu nelema abakuba bali aba nelema abasinga amaanyi alinga 70 bali mu 30 yesogola kibe bamwetaaga kolabo eya 50 ya Bobby Wine bebe Bobby Kamilioni Bobby abo eri 50-50 ye eri kolabo ine ereramu omuntu okusika nti obanze biganyemuko omwana nga fiki gaza akubye oluyimba banana Kamilia zamu wadde korabo alwongeddemu katania mpuliriza tukiriziganya nti fiki abata ta contributinze 50% kumanyi ulira kumanyi ga korabo gundi Kamilioni jamuwadde naye ate tukiriza nti mu mwaka 2023 fiki gaza olwokuba oluyimba lwe banana nga Kamilioni abadde taina ndongeevuze nnyo ne tugamba yadde mwana muto oli ya musise naye oluyimba luno lu contributinze kinene mu mwaka ku kaliya ya Kamili ekyo tukkiriza kati naye ogoguwa gutya ate wenyini era wetugenda nti gaza oluyimba olulwenga oligino ye okyagiwulirawa era tevuga yazikira ekitegeeza ani agisitudde empologoma ya music nene empologoma netukiza nti mu mwaka ogwo andike kalike galo lino waliwo wa 70 no wa 30 sigambe nito Kamilioni amazeyo 100% kalinka kulekerayo ba papa CD tuli awo fiki yomu akulaga nti ndi mushanyu nawe feshanyu oluyimba olwo era Kamili aluwa korabo then kitulaga ki nti 50-50 gyogana kati gwe gyowakanya nga mbeera ndaba eri mukola indirectly oba ntegedde kati kankubuuze kino kyogamba ku Kamilioni ne Gaza ani afunamu ennyo bonna bafunamu nyina ekibuzo kyekubuuza ani afunamu ennyo banaye watermelon abise wali awabeera obwongo bw'omulya takkirira ayambuka ku bwongo ndi kumuyembe watermelon namuvuddeko ng'omvuga bya kisiru si bya kisiru
wekyalina okumanya nti duo ezo ez'abasajja zo bo bategeera mangu omusajja n'omulala musajja munne bamanya nti waliwo ensobi eyagala twawukana bagituulamu mangu ne bakola ki bagigonjola bawala Wizo ne radio bayawukananga engamba ne ziyita radio n'akuba oluyimba olulwe singo ogenda okulaba bazze ku show naye nga buli omu ajjidde mu mmotoka ye luli mu kusooka bajjiranga lusi mu emu kubanga bakimanyi nti twakitwono n'amafuta ogenda okulaba buli muntu ajjidde buli muntu ajjidde ye Wizo ajjidde mu kano ka Mr. 2 waliwo ka Mr. 2 ka Benz olaba buli omu naye olaba nga bajja ku stage ne bayimba buli omu n'alinnya ye n'agenda olw'omulimu guli abo basajja basobola okusortinga out ekiba kiganye naye omukazi ebbuba kya butonde n'obusiru kya butonde si bbuba lyokka n'obusiru kya butonde omukazi ku mukazi songa lwaki Kataleya essaawa zino tebatunuulira ku ssente mmekazi babataddemu kiki tutunuulire obusobozi obuyinza okubaawo nga zino rumors naye era njagala ompa obusobozi obwo ng'ojjukira olugero lw'Abaganda nti tewali wali mukka watali muliro bajja kuddiŋŋana bwe kiba nga kituufu naye kiba kibajja kuddiŋŋana kubanga bombi omu wagezako kweyawula ku munne tekuli alina magezi gatwala mu maaso ndongo jjajja ne Hindu baabaddeki mbu bayawukanye mbu omuwala yeewadde obutwa bwabwewa ate bwakuba essimu nti newadde obutwa George n'apapa atwala omuwala kibuga akola kavidiyo nagamba nze ngena bomera bubuno nze ngena bomera aleka ateka mu manda ga ssaawa oba ateka mu kwinti nze obutwa bubuno ngena bomera nda mubize George n'avuga essimu omujego oyo n'atwala bangambye mbu gwakubiri ng'akigezaako n'ogwokusatu gujja tutuuka kiki primaali eriya twalabye akafaananyi pulima ng'ali ku lusaniya mu kyalo tadde kuli kakyere lusaniya lwa pulima luliko empombo 2 mu kyalo kiki ekitawanya Hindu kisooka okuvubuulirira abakazi bonna mu nsi nti omukazi okwekolerera kintu kikulu nnyo omusajja okuga olowoleza mu musajja omukazi okubeerawo ng'olowoleza mu musajja kintu kya bulabe nnyo ne bw'ofukamira wansi osabe okyosaba ofuna omulimu Katonda omusaba ofuna omusajja n'akuwa by'oyagala omukazi nga pulima mukazi mukozi kyovalaba era yawasa buwasa kati yava ku by'okumuwasa awasa buwasa leka gwalina kati tagala kumussa mawulire ninga pulima yawasa nalaba Henry ne George reconcilinga yandi yawasa ne Henry pulima yali amuwasa pulima yali yawasa kubanga yali atambula ng'aleka abaana be waka nga Henry yabalabirira kali Henry yafuna n'enfuna ya ssente ya Henry entono nnyo mitwala 5 omwezi radio nawo ozimanyi atodde ku pulima ezo azikolera lunaku lumu ensaniya ze 10 abafunye emitwalo 3 omukazi oyinza omuwa amateeka yaba alina okuvuga abaana asobola okulekera abaana ye n'agenda n'akola ki akola essente ate nkyakuweeyo ogule ku ngoye okola ku leedi so kati josteri wamala okulekawo pulima mulimu by'oyogera oluusi n'enkutunuulirira ddala omusajja omu ku basinga otegeera mu ggwanga si kyo ekikugira mu bwongo opposite yaki ebaki kyogamba the reverse is true otunulira nogamba nange omusajja awanalisiisa ono abakazi nga toyagala kukola kati ekitawanya Hindu byebyo yayagala musajja olw'okuba ng'olowooza alaba omusajja alina ate bakalerizinga n'oluyimbo recent ne Hindu nga yayimba Hindu yayimba walukwatako byalavu engali mu lulimi mu music jukira Hindu nalabe bamulangira nti yasooka kuba secretary asooka amanyi omusajja yamufuna ati yabba mubbe tusagala okuliriza ekyo yabba mubbe tokuliriza bwe kiri bw'oba okimanyi tokiralaasa ate kati tuliwo ffe tukolera abantu naye olumu bikkako ati yabba mubbe oli bw'aba akola ogwo mukazi wa munne era sho gye yasinga okunyumira eya George gye seerabira yali munyonyo bwe basisinkana nga bonna we bali spice ng'ali ne prima ekyali awo ne bagamba nti ate munange hajja yakoze empalaniraako ne anyway kyenda balina okumanya nti prima mukyala mukulu mundowooza mukyala omukozi wa business
Ze Pulima namulaba ddanga bakatandika okubeera ne George. Era naye akyogera. Nga ayimba akayimba kakasooka ak'omugenzi wamala. Nga Pulima yayimba. Nga Pulima akola mu library eya George yakola. Ng'olaba nga talina wadde emmotoka n'emu bweti. Kitegeeza baava wala nga bali bubi. Ne basalawo beezimbe. Jeseda agenda ogula emmotoka yeesooka mu bulamu yagigulamu oluyimba. Yakuba olwa omugenzi wamala. Viola. Nga bali nani ne Pulima. Nga balina ka library nga business eringa eriisa waka. Ngera Pulima yagibeeramu. Ne bakola bonna. Kati Jeseda yena akola ensobi. Omukazi ebiseera ebisinga gw'okoze naye. Ng'olaba muvudde wala. Wakiri mugatteko bugasi mukazi. Nito mugobanga. Teyagoba. Yagattako. Naye asooka n'agattako nga byakyama. Ate jjukira. Ate nalagono ndi katono takyali mu muntu, takyali mmere gafuuse mazzi. George bw'amanya ekyo n'asiraamuka. Lwe yategeera nti bagenda mubuuza laki oyina abakazi lwaki ogatta n'akola eddi. Ozi yafuukani Jaffaali. Linnya lye linnerabiri. Kamiliyoni yafuuka Jaffaali olwale. Mu history wa music wa Uganda, Kamili akyasiza owangaala mu busiraamu ennaku entono. Asiraamuka ennaku ntono. Naki kyajja Kamili mu busiraamu? Mwenge bia. Bamugamba bannange. Tukuzimbire. Mwana yampa akabuza kale naye kankaleke. Kanyinye tukolera abantu. Nze nagambye olumu nerekeramu. Ensonga zasiramu. Luli bolo. Oli byogera. Wanga kati olya ku lugamba. Mu biseera ebyo wali ku muzikiti wabangawo abasiraamu abakwatanga ku basiraamu abaki. Okoze kyali kulo bulungi bwokuba obulungi Bukenya ekintu kyakoze kisazizaamu akaboozi kembadde mbawa era awo tuveewo programu eggwe wini enaatera wini Nwagi afa kine taata w'omwana we ozi byabadde bitya yagamba omusajja okumusanga obusanzi n'ekirowoozo ekigamba nti alina ayagala ku mwana kulaba ku mwana nga yasula obuvunaanyizibwa musajja kintu kye kibi kyasobola okukola etusobola era n'agamba nti kabennya zaala we okunkubira okubiza essimu nga ayagala bikwatagana ku mwana abantu abasinga bawakanyiza we Nwagi abamu bamuvumye niye nze nkugamba nti we Nwagi mutuufu atya okusinziira ku ntegeere ya blood is blood 100% nanti ne blood is blood. Abasajja abamu baagala nnyo okufuuka embuzi oba ente oba embizi nti ye azaalisa buzaalisa yafundisa bufundisa lubuto alekaawo abale muwendo gw'abaana naye ebyo bikola nnyo mu bazadde mu bisolo nti ntwalira embizi yange ye wakalimu kunume ate embizi wakalimu oli mulaluna ate nage kyenyogedde okutegeka twalira embizi yange ye wa Joseph bagirinyire ako kasalamu ewakalimu nze tonvumya abasiraamu tewalabako ku mama basi embizi ya mama basi eyabula ne bagitwalira ku lyato lya Swaibu nga ate agibye yali ani bannange eryato lyali lwa Swaibu embizi ya mama basi abagibye kale Muzaffar kalimu mama basi yali nanyini embizi ne bagivugira ku lyato lya Swaibu Muzaffar Roze yabbe embizi linnya ly'omubiri nerabidde eba mugambo obusiraamu musiraamu yabadde alunda gwe babyeko era bagamba mama basi jangola eno laama ya mama basi buli mbizi erina laama yaayo oluusi bateekako emu oluusi s ne bagamba eno laama ya mama basi n'okubira ne bagamba jangu olabe agenda okujangaza embizi ze zennyini nga Swaibu ali muzitwalira ziri ku lyato lya Swaibu okimanyi ozanyira ku ddiini ate nze nzanyira ku ddiini genda ku YouTube bukedde yagafulo okimanyi otekeko embizi ya mama basi olabe bubitajje teekamu YouTube ngera ku YouTube nteekamu otekamu embizi omusiraamu okubba embizi oba embizi ya mama basi
ngane chiyama ninyi yabyogera nagamba oswaziza nnyo obusiraamu kati abantu banyine bajja byenoonyeza bukedde gaali gatali konfu chairman ye yali wa chairman yali musiraamu naye era ngagamba oswaziza nnyo obusiraamu ngalama ya mama basi yenye shekeza mama basi yali mulunzi wa mbizi nga tajirya naye ng'agironda nasako nerama business etutuuseyo tutya tubadde ku bantu abatayagala kulabirira kutwala buvunaanyizibwa bwabwe ng'abasajja nti ebintu ebyo bikoma nnyo ku bisolo embizi yerya nerekaawo yefunisa olubuto nerekaawo embwa efunisa olubuto nerekaawo ebisigadde tebigikwatako ne Katonda yatutonda ffe abantu nga ebigenda mu maaso oluvannyuma lw'okufunisa olubuto bibyo gwe kalufunisa buvunaanyizibwa bwo nga gwe keebaka ku mukazi olina okubawa okubaliisa olina okubasasulira school fees n'ebirala okubajjanjaba buvunaanyizibwa bwo ng'omusajja buli musajja bw'olemererwa ebintu ebyo kitegeeza oba kisajjasajja kati twogera ebintu bino naye tetumanyi bulungi ekya Nwagi kyali kitya ye takyogera kyembuuza tebyabimanyi omusajja azasobola okukola omukazi nezimutuusa okugamba mpozi nga mmaze kuyingira ntaana era butalabirira mwana nyinza okuba kati neekubye nga its time bawawini taata w'omwana olina kutandika nakyo ng'omwana muto omukazi asobola okumanya nti no taata John ono talina ssente era mu butaba na ssente nogamba wetaagisa meka nti 5,000 eddwaliro esatu gijo kanjira njiya ye musajja ategeera naye gwagaana n'okukwata essimu ne weegaana omwana oluusi omwegaana n'omwegaana naye ng'omukazi akimanyi bulungi teri musajja mulala yamwebakako yegwe yamwebakako yegeze olubuto olulwo nga bw'abalaabala ennaku ze gwe naye nga weegaana omwana tokyakwata masimu omwana n'alwala abakazi bangi abalwaza abaana abakazi batusanga mu makubo agamba mpaayo ku ssente munange nafuna obuzibu mwana wuuno naye omusajja wesi kyamulaba basinga omumaaza bangi naye waliwo ensonga ez'enjawulo ezibatuusa ku basinga omumaaza naye ng'esingira ddala bulagajjavu bwa mukazi nze omukazi ne bonyeeza tekiŋŋana genda maaso nga ndabirira omwana kati olaba ekintu ekyo ebiseera ebisinga kikolerwa nnyo ku mukazi ng'alinamu ku kasente kati nga Nwagi alina kasente alina obusobozi okwerabirira omwana agamba n'okuba mugulira waliziikibwa ndi mugulira lwakasente okategedde bulungi naye nga famire ye niyo omwavu tayinza kugamba nti toliraba ku mwana ono ng'oli mukazi mwavu teri ayinza kukyogera gwe Nwagi yakyogera nga akyali mwavu kyogamba oyo mwana yakamuzaala kati oyo mwana alina emyaka ga 13 12 13 14 awo nirooza lwaki akyogedde kati nti oba tayagala kulaba kutaata era yagamba n'oluyakuwa kasitoba ng'omwa amagezi basajja kwefuula mbizi nti nno gwogenda kulinyira bulinyizi olekaawo olina otwala maaso obuvunaanyizibwa bwo ne bw'oba toyina omukazi asobola okukitegeera nti leero kigaanye naye nnyinamu ebiri giigino naye gwe ojjako ssimu odda mu bakazi balala agenda okuwulira owasizza babiri gwe tokyamufaako n'omwana we olw'okuba omukazi yakunyiiza n'okyayiramu n'omwana kikyamu nnyo era ndi 100% ku Nwagi wadde simanyi ensonga yaabwe yabaawula naye muwagira 10 ku 10 kubanga naye alina obulumi ku mutima naye omukazi ng'olyayo ng'oli mwavu gwe tokyogera kiba kyakuyiga ki mu basajja abalina essuubi mu kuzaala mu Nwagi omwana omulala ate abo bajja kuba bayize nti olina okutwala obuvunaanyizibwa ng'omusajja era nange singa nali sali wangabi nandi muzaddemu Nwagi kubanga nze ndi musajja mulabirizi w'abaana nkizaalamu ate nkyagala nendi wangabi kyekibaawula kisava Nwagi alinga wotameroni owuuta bw'olya talinga Queen Masolo munene nnyo alinga mucungwa gw'ekawanda munda mukalu tutuuseyo tutya tugende mu maaso n'okunyiigoonyiza Queen Masolo akunyiiza ali mu bizinesi naye olabika yatulaga bizinesi etali ntuufu mucungwa gw'ekawanda guno gwe bagatta obugasi munda temubaamu wadde kasupu nga mulimu akasiga aka
umuchungo mulambo omulende mutunga gweka n'omutwe gwo sijja gwanga gamba gwange nga kunguloga abananga omuchungo guno ngenda gulya nga mutemuli mwadda akazi agamba okwogerera ng'onkwatira olumuolo kati gwekoze eki nze kona okwatira wanyumye emboozi z'abakazi onkwatira gye nafaanana abakazi ofunye fiiringi buli lwaba onyumya emboozi z'abakazi ngenda okulaba oyisaayo ngenda olaba onkuba ku kisanga abakazi si mbeera ntuufu ku basajja banno munfaanana abakazi leba weyegonza congratulations to Pheobe Phoebe Nasolo ya Nasolo sirirye Phoebe K Mbame gambono ya sosole bwa oli sosolya muyimbi Phoebe nono boyogera ko yayimba ayine nyimba bi chikwetira chibububu yayimba gatonda bamufuna ana yakoze emiri asuna beni yateka amanyi mu luyimbo olwo yali amanyi Phoebe agenda kuba muyimbi yali okiwebalo kirese bulungi so congratulations Fengavik exclusive tukwagaliza obufumbo obulungi Phoebe sina ntanda gye ngenda kusibirya simanyi birimbo fumbo kubanga siri mufumbo officially nga gwe nkusibirira sikusibirira wala nkwagaliza buwangazi mu bufumbo bo simanyi oba Bukenya alina ntanda naye bigambo twogere nga bitono ku social media abantu bajja kuwangala wano nga mwe mbadde mumanyi bagenda ku breaking up mangu wishingira Phoebe oba olina entanda ogimuwe Phoebe mwagaliza emirembe mbufumbo niwakubadde nyina obedda benda babavukuba nekyo olina okumanya nti buli wossa Katonda kyayimusiza buli wossa ekintu ng'ebyo ebyobufumbo ku social media abasinga baba bawakanyi baba bakikuba bukubi majority batono nnyo abavaayo ne bagamba nti nno kyokoze kituufu naye nga nze kyendabamu ekikyamu mu relationship yaabwe kugiraga mu social media kintu ekyo kiba kikyamumukko okusinziira ku social media ye Uganda kyeri kati eyensi endala eba okay naye Uganda nfu tujjuddeko ba mitima mibi twagala nnyo ebyonoonese oli tuba tumuterawo congratulations oli ata ekisinga okunyiza atayipinga congratulations takalekaawo agamba congratulations Phoebe but it will end in tears soon era sawa zino abantu abateekayo congratulations be batono nnyo niyo olunaku lwe balyawukana ate social media nejja kuba ekyogerako twagamba twakulabirawo wali papa nnyo amalala mangi watandikirawa abitegedde bulungi naye ate nawe wano bakuŋŋamba nti ababanjeza ekibiina b'enywezi waliwo yaŋŋambye era in fact waliwo abinyumiza wali nga tuli wali nga sinajja nga tutunaba kujja ku sente oli n'agamba nti Phoebe ono omuvubuka ono alabika okuba nga talina bulungi ssente zikola mikolo nti Phoebe ono ateeka okuba nga naye yataddemu nga ye ate tugenda okutunuulira Phoebe nga naye enfuna esi ey'amaanyi nnyo nti Phoebe atuuse mu ssente ziteeka mu mukolo kitegeeza nti nno abakazi babeera n'ebibiina byabwe kati ne bafunayo omuntu ng'ali omututumufu oba omugaggamukko nga yatereka ssente z'ekibiina kati gwe n'oŋŋamba nti ziteeka okuba nga zibakoze eki zibakozeemu embaga kati ebintu ebyo nze nange nenenfumiitirizaamu ne ŋŋamba Viki ono yandibanga mutuufu nga Phoebe aleka ye treasure mu kibiina ekimu okwata akatambi okakyusa akalaga nti bw'oŋŋambye nti Phoebe alabika yakutte ssente za kibiina ze twogera ebibadde nga era weerabidde gw'omu ava okuŋŋamba mbu photoshoot ssente eziri kusaasaanyizibwa zabadde za kibiina nze nvo kyogera mulimu eza mukaziwo ekyo nze nvo kyogera era nenkubuuza kibiina kyakashira awundi kyaki bafuna omwaka nga guweddeko oba buli mwezi naye nga kyonna kyekiri naye alina olugambo kyonna kyekiri nkwewuunya Phoebe nga ye Phoebe omuwala oyo mwagala nnyo kyakulabirako nnyo eri abakazi abalala naddala abaana abakubye ekyeyo omwana avudde mu kyeyo n'akola erinnya lye n'ebisaso ku kyeyo n'avaayo n'abalaga nti wadde ewaka wano mu mirimu n'akoleramu content mu mirimu kutwalayo kasasiro omwana gwalabirira bisaso namutuma erinnya lya bisaso
n'amufuula content n'amufuula okuba ow'amaanyi ng'ate yali tannabagenda bweru nawulirako ku mboozi yatundako ku bigere simina atundako ku mbizi ekibuga yali akimbizi kireke nakolako mu bbaala yakola ebintu bingi ekkaleerwawo kulaga nti hasola n'agamba zino sente tezimmala kanoonye ekisingako kwe kugenda mu bakadaama avuddeyo n'amanya nti essimu nsobola ogikolerako okufuuka famous nakozesa essimu osobola ogitaninga into money exactly n'akomawo afunye omulimu ku bukedde tiktok asoose okukola ku bukedde ate ey'amaanyi tebamutwala ku Delta ne bamuwa program ebadde mba professional abamu ne bagamba ejja kugwa ekyaliwo ekyayimiridde avudde awo afunye omuzungu afumbiddwa omuzungu aliwa ono musajja mweru bitya yafumbiddwa muzungu oyo yali kyenkana muzungu alinga mu bangaali nga makeup oba muzungu kala yeeyo era abana bagenda ozala ogenda balaba lyala liweddeko omusajja gwe yafumbiddwa kyenkana muzungu Pheobe mu bangaali awedde emirimu mu Bangladesh kenya olugambo ng'oyina lukulu kati kyengezaako kugamba nti ebirooto bye byonna byaloota nga byonna abituukiriza musajja afunye munyirivu amukolereddewo amuproposingiddewo banjudde babadde mu kwanjula badde muki abadde kukyala bukyazi kuno kusooka kati tulinda kwanjula n'ambaga nebyo bagira balindako bikola kwabadde kw'amaanyi bwe social media abasajja abasinga bwe batwe bakola bakyala ninga bate banjudde eri tebaddayo ogenda kulaba muntu alese engoye asatu gambe yikukyala kwabo okukyala okuli nnomo tekusuka milioni 5-10 kw'abantu batono kubanga oba ogenze kulaba senga era okyala wa senga sibazadde bamuwala era senga yagamba muganda we mwanyina nti omwana yatuleetedde omuntu wano naye beeteega kukakujja era ebimu ku bintu bibaleese nawe kwatako kko nga 30% senga olwo yagabe wataata kazaala mwana naye buli walaba omusajja ng'azaala mu bazadde abatuufu omanya nti bino bina bizingidde wamu neebuuza mulimu nange okukyala manyi kuba kwabasenga waliwo oli akyalira ate eddala mu maka oyo manya nti nayagala kubikola ki kuba walumu mwe mulowooza ajja kudda kumbe wa agende kweriira najja ate temwanda basenga yaliwo mama yaliwo tata yaliwo engoye nga zisuuse bagamba nange abasiru bagamba okukyala kubeeredde okwesente bweziti olwokwanjula kumbe biwedde kati era ofuse nga woonaaba gwe walabye okukyala kwabaddewa wasenga wali kuba wano olina kyogambye nti abasajja bwe bakola awo kyesimanyi ne social media bambi kagibambye sijja kusala mugambo kagibambye nakundooza kati wiiki namba yakoze ebiri mu birooto by'abalala abalala bye baali batasuubira nti asobola obbiba ate era nalabye n'abagamba ti nno in tears how amanyi omwana okufuna sayizi ye tafunye mukadde tabadde nga nammeere tafunye bantu gwe bamanyi nti oba alina sente oba talina sente ye tabadde mulayimulaiti tali mulayimulaiti nti bamumanyi suuna beni gwe mwateebereza nti bali mukwano kumbe bambi baali mu mulimo sinamanya nti bali mu content nasanga suuna beni wali ku gundi ne mbimubooza suuna beni ekyandyemwe waluuna ne mbimubooza nemugamba kati Pheobe okola otyo olwo mama waffe owawakawa nagamba Pheobe tuli mu content nze nange nalaba ekifaananyi ekyo nenyira suuna beni nga nyira suuna beni alina okubanga suuna beni agira suuna tekisoboka suuna beni akumaliramu embizi namba kyekye akulya n'akumaliramu ozaala akana nga kalinga mbizi kyaki ekyo omusajja embizi kati yesinga mu mubiri gwe embizi yesingamu yatwalako ekitundutundu mu mubiri gwa suuna beni ate kayibanda era tusabe nnyo omwana oyo omulenzi gwe bafunye aleme twala bwongo bwa basuuna beni ne kayibanda kubanga kayibanda yagamba ayagala nnyo okwanjula nga n'embizi weeri awo ebintu by'emikolo nga weebiri awo balese sukaali sabuuni embizi ziri wali nga 7 katusuubire linno Pheobe bawa Pheobe tatwala ebirowoozo by'abasuuna beni ne kayibanda kutwala mbizi ku buko n'akasajja kalabika kali hambo bambi nga nze tula abantu abatintini bwe obwahambo bukuvaawo obwahambo kati bwontunulira bwoti olaba nnimu ebigambo ebingi ebiyinza okuwawaza abantu amatu ebigambo tolina bingi naye wa musimu gempulira bakukubira nga tuli off air
bannange waki wakoze bannange. Kale kuvika exclusive gwe mkutu kwe tuli video jiweka like esobola okubanga etambula tusinzidde kusula motos haji sula abagamba mujje mwefunire motoka ezitaliko nkayana emotoka ezirina ebiwandiiko ebituufu emotoka gye bagenda okuguzanga ne bweba efunye obuzibu okomawo ne bakuddaabiririza emmotoka yo oba ne bakuwa emmotoka ki endala era ne bamakinga sure nti ovaawo ng'emmotoka eri mu manyago bweba kati eri mu manya ga Sula Motors totwala motoka wo ng'ate ekyali mu manya ga Sula Motors eyo tebayo emmotoka temugikyusisadde lunaku tekitwala wadde olunaku bebyo ebimu ku bintu yuwala ebyakola ebirungi abantu kati in fact kati teba company yuwala ekiba kitongole UR kitongole ebitongole ebisinga okukola obulungi mu ggwanga kya yuwala n'ekya permit ekya permit nakisiima n'ekya yuwala ebwe kitono olaba kati ne baba bayita batya bano bano ku kya permit bano baani era ba agent abiwo bwe rusime kufunira permit abo bonna baba ekitongole kya permit n'eyawala kyaterera mwaterera balina abakola ku munde eyo waggulu bawa customer care tokalabanga nako oli otya wakatuuka leka tulabe dawali ebobana dawali wali eri kati ogenda kulaba dakiika 3 nga permit ekulimu ate kusula moto ziwe nakasooka okulaba ekibanda ky'emmotoka ngoze okugula emmotoka babloka 10 ne batakuyiikira mulundi gumu eyo nsonga nkulu omanyi mudde sikyogerangako eyo ensonga nkulu waliwo ekibanda ky'ogenda omuntu ogwo yaba akuliko nakulambuze natakuba kalimi kwagamba kiri ate kino ogenda kulaba n'ogamba omutuufu yani bakwetolodde olina sente zo okweraliikira nkyazirina abazinsaze omuntu ogwo yalina okukolako yabakolamu omulimu nekyalika mwajja nammwe mukola mutyo ekintu ekyo ekyali kibi nnyo mu ntandikwa mu bibanda bande ebirala era nakati kikyaliyo ewala kingi ogenda okugula emmotoka mu kibanda ne bajjanga 10 ye kasitoma losonga ku gyoyagala anti omu agidda mu mupiira omulala omulaba wansi omulala anoonya jjeke n'ogamba bayi emmotoka sinamala bbeeyi yaayo ate munoonya jjeke olwo bakunyonyola ekirungi ekigiko olaba emmotoka yekola bweti n'ogamba kati mpulirizaani naye ffe omuntu omu kola abantu abeetaaga emmotoka obabuulire n'enkola ya Sula Motors jjukira wano mu moment eno tuba ne Bike anda Sula Motors genda maaso wangera wonoonya Bike era laba Jeziva yatuuse gwe kyewankoze Jose gwe yabadde mu kyalo yange akedde kuteekayo kifaananyi ku Facebook nga alina ekigambo kyataddewo mbukwe kukaaba ekirooto ky'abakazi olwolubuto obeera otyanga gwe kirooto ky'abakazi muntu atalina 6 pack abakazi baleka wonze noono badde kuggwe ate kati nga naawe buli jonjerega kati ate olabye nga nze nsinga ate bibi bisingana okusula n'owempi osula n'owa doti wanga wempi guba kumuma ate doti ebeera eno wamajjawo programu gigelewo naawe tuli ku Sula Motors tuli 0779 21 41. Oyina kyoyagala okwedefendinga ensi ekulabe nga bw'oli ekirooto ky'abakyala 0779 2141 tuli ku Salama Road Junction wano wansi buli kadde muyiwawo amazzi temwagala nfuufu ziyingire era ffe tutaasa abantu baawo bonna okubanga enfuufu ekendeera mulina omukono mu gavumenti abantu bali mutusabira kati Sula yasala ente nnya ku 3 siina mafuta paayo ekyebiri A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya, n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino, n'enkusembera edduwa, n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ngoli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsange ba ku namba 0752 87 15 15